okwekalakasa sinziggu fuweke ne Kampala ebintu byatabye dda anti bannayuganda babawambibwako abantu baabwe gavumenti ya General Museveni ate kati nga yatandise okubeegana tebawambanga basazeewo balumbe ekitongole ky'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda ekitongole kya efuba okulaba nga eddembe ly'abannayuganda terityoboolebwa kyavuddeyo ne kyogera ebigambo ebitanyumidde bannayuganda nga kigamba nti tebali bannayuganda baali bawambiddwa era mbu ebibadde byogerwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abakulembeze b'ekibiina kya National Platform nti waliwo bannayuganda bawambibwa gavumenti ya Mwami Museveni tebamanyikiddwako mayitire mbu bya bulimba aboogerwako tebazaalibwanga na kuzaalibwa n'olwekyo Bobi Wine anywa ku vvu ne bannannupu kuba tewali muntu n'omu yali awambiddwa kati nno obujulizi bwongedde okuvaayo ne bwino omukenkufu omunene ddala ne basalawo abo ababulwako abantu baabwe baveeyo balume ekitongole kino bakikakase nti nno baali balabye abanene emirembe engalo kale katumale okulaba abantu bano abo bagayinza ku kitebe kya eddembe ly'obuntu tulabe ate kiddako Donali yaganyira yi Yes, abo be bamu ku bannamateeka mu kibiina ekya NUP omukulu kanso Katana ne kanso Musisi basobodde okuba nti abatuuka wano mu kifo kino okwegatta ku families zaabo paka nakati abakyanoonya abantu baabwe nga bawambibwa wabula baliko wabweru wano ku office za human rights era nga bazze kulaba omukyala Mariam Wangadya okumutegeeza nti national IDs n'ebintu ebirala bitambuliso n'ebiraga nti bano ddala baali bannayuganda era gye bali babirina so yeyo embeera egenda mu maaso gwe muganda wange ali ku Sita Media Uganda. kubanga ku nsonga ezimu gye baawa ebikozi yabwe bagamba nti tebaliko kalasi abakamera ne bagamba nti abamu ne ID tebazi tensuubira nti kati ID abamu kibiina ate leero mulimu okukogalezina
Laundi tekaliyo tekaliyo genda ku internet ononyesako then omala ojjamu background oteeke It's Sunny. How are you? How are you? How are you? Are you fine? Go in a minute. No. Hello. Kino kiraga kifaananyi kinga omukulu ow'ekitongole kino ekirwanya eddembe ly'obuntu ne ripooti nga yavaayo ne ripooti eraga nga obwedde ebintu bino balinga bamala kugalawo paketi y'amatuba kino tekiraga bunafu ow'ekitongole kino kirina obunafu tewali bunafu bwonna ripooti yalaga nti abamu ku abo be twatuuka batugamba fayiro eyo egalwewo so bwe babanga bekyusiza ne bagamba nti tukomyewo tuli interested ffe tetulina buzibu tuli ready yes ebikooti mweriba buli omu twagenda tumwogerako nti ono yatugamba so tewali bunafu bwonna tewali kwekanya kwonna ffe tuli ready okufuna obujulizi okuva gye muli era tugenda kukola ku misango gyammwe nga bwe mugireese mutuweemu just mutuwe buwi gyemulina nakusembayo ekyokubiri abakulu bange lwaki basabye okujawa basabye kyeyakaasi kubanga ripoti yakulu niwandiika abantu bawakugira nibagaana abantu tebagaana baali tebalina gamba tebaati basaba babadde baagala basanga bekyeyakaasi okuyingira bano abantu bogerako bantu baabwe kubanga ripoti bwogiraba oyinza okubuuza omuisonera nakubaga abantu tebaliwo ne babangawo oba tebabuzibwako kati nebagala ntibagiwange bakakikiyakaasi bano abantu abuzibwako bantu baabwe babuzibwako ebyokugendera tebakomangawo ate information yonna temwabasaba bagiwaayo omusinkana kyapasoni kiboga naye kisobokanga ensonga ekisinga okukulu kubanga era layini ate twagala ekisinga so bwe tunaateekamu ekisonga tibasinkana kyapasoni tugenda kubakoola okusingana kyapasoni nakotwadde ekigaddako kukyose twagala baseke badwomo nentusobola okufa olunaku olulala lwonna ne bajja ne baba baagala kufuna lunaku lulamba nga lwebaagala kubadeerera byapasoni abalyaokuogera tusobola okukikola olunaku naye lwayitirawo nga webagirina obujulizi balirode basooke batuwa ogwo ekikisani esembayo ddala ensonga zino kuba zijje wano yakamala mwaka mulamba oli bagamba ebbanga bakumingize ebbanga Prime Minister w'eggwanga Nabbanja yavaayo n'agamba kibalama ku bantu abamu abaawuziibwa ati olwedde gavumenti emulina lwaki gavumenti emuleeta mu kkooti
ensonga za Kibalama ne Prime Minister sisobola zokera. Nze njogera ku bujulizi bwe twagala ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bwe baleese bwe twagala batuwe Katingazi wasemuddu Mike natuukayo dda enaggulu nenzigulawo fayiro era bulijjo badde bankubira ngamba wa information ID nagiteekayo dda fayiro gyeri twali twabali TV netwewuunya ate okugamba nti naye byokugamba kati kyangu nnyo tugende tukole waliwo kye bayita reconciliation. Ogamba waleeta obujulizi bagenda kugirayo fayiro tulabe fayiro nga tulina kye tulabako. Fayiro ze mugamba ezamu n'agamba yaleeta n'onagamba yaleeta naye teziriiwo wano ziri naggulu. Katugende naggulu tulabe tugyeyo fayiro nti yasemuddu Michael yiiwo kuliko obujulizi kikuno na buno kyekimisi nga kyekimu yes kintu kyangu nnyo. Then after that tukole how long banga ki banga ky'okunoonyereza tuyinza gamba nti banga ky'okunoonyereza is a process. Twagala obujulizi obuleesi tugende tetukayana nnyo Okay, wetuze ku kitebe ekikulu wano ku office za Human Rights rather ku branch yaabwe wano mu Kampala. Abategeeza nti abantu bano balina kugenda ate enaggulu balina kugenda naggulu ate gye bajja okusisinkana abo be bagenda okuwa obujulizi ba officer. Nkujjukiza nti olunaku olwaleero ekitebe ky'NUP kibadde ne press conference ng'ekwata ku bantu bano abagamba nti abantu baabwe babuzibwawo era nga balina n'obujulizi myaka 3 myaka 5 waliwo n'owo 2019 2018 ng'abantu bano pakati tebabalaba. So ye embeera eriwo wabula nga omukulu Alex owa Human Rights Commission ategeezezza nti bajja kuba nti abo babongerayo enaggulu ate bajja okuwayo ensonga zaabwe. We came here with families of missing persons to express their displeasure in the scandalous manner in which the Commission has conducted this matter. When you look at that report by the Commission regarding the missing persons, you see that clearly the institution has lost direction and is no longer mindful of the constitutional duty and mandate that is there. They are hiding behind the guidance, making insinuations that these people have never existed, the people that are missing. And they have excuses like that they did get their copies of their national IDs and that people are not coming in terms of giving information. So today, the families have come here with the desire to meet the chairperson of Uganda Human Rights Commission. Unfortunately, they have not had a chance. You can see where we are conducting the interview from, where we are not from the streets, because they have not been given access to the office. The reason the chairperson is in a better position. So they have told them that the office that is handling the matter and therefore they should settle. But the crux of the matter is that the victim, the family of this victim, the missing person, are dissatisfied with the manner in which the Commission has glossed over a very serious issue of missing persons. Because people have been missing since 2020. We are now almost at the end of the and the Commission issuing narrow reports that are only aimed at sanitizing the unlawful conduct of security agencies. Uganda.
Akoma musembeza n'esimu tulekeddeko abantu bano ab'enganda z'abantu ababuzibwawo oba abawambibwa ebitongole bya gavumenti oluvannyuma lwa akakiiko ka ddembe ly'obuntu lya lipoota nti baabulwako ebibakwata ku bantu bali era ne bagamba nti fayiro baaziggalawo kubanga ab'enganda zaabwe tebawaayo ebikwata ku bantu abo nga national ID era nga ssentebe yabuusabuusa n'okubuusabuusa oba abantu abo baali bakaddeyo n'olwekyo tujja kulekereko abantu bano bawe ssentebe ekisooka omulundi ogwokubiri kubanga abantu bano bawaayo dda ebikwata ku bantu baabwe abakene naye baddemu bamubuulire nti ab'enganda zaffe baabwe bakyala baffe bazadde baffe naye ate n'ekyokubiri era ekisinga okwennyamiza tutuusa wano batugambe tebayinza tulisiibinga bayinza tuyingiza munda olw'okuba fayiro teziri wano ekitebe ekifunze ate ziri walala nze ndowooza netutandika okubuusabuusa oba ssentebe w'akakiiko kano amanyi bulungi emirimu gy'akakiiko kano mu ssemateeka omulimu okusooka okuwebwa akakiiko kano mu ssemateeka kunoonyereza kokka oba waliwo eddembe ly'obuliriddwa oba omuntu nga abuze nga tewali naakomplaini akakiiko kalina obuvunanyizibwa okunoonyereza ekyokubiri okukyalira ebifo ebisibiddwa byebuvunanyizibwa obukulu obubiri obukola bwa ssemateeka naye ssentebe okugamba nti nno tebatuwadde national ID kitegeeza n'omukusaliiyo nga amateeka kaakati ag'okulwanyisa eddembe ly'obuntu n'etteeka erigamba oli bw'aba agamba nti eddembe livvuddwa ne bw'agenda obugenzewo omulamuzi mu lulimi lwonna n'akyogera omulamuzi alina okuteeka complaint eyo mu buwandiike kuba ali mu lulimi kiba bulimi ye ssentebe w'akakiiko eddembe ly'obuntu mu ntebe ye agamba nti ng'alina n'obuvunanyizibwa obw'okunoonyereza nga teri akomplaini abantu abakozi n'agamba temwambadde national ID n'olwekyo fayiro ntegaddewo n'olwekyo kyennyamiza olw'enkola y'emirimu kyolowooza nti oba oli awo emirimu gye gimu bwa ssemateeka yakiteekakubali akati oluusi atabikamu ebyobufuzi naye nga bwe mulabye abantu bazze abantu abaabula era abaabuzibwawo kituufu bakyabuze ab'enganda zaabwe mubalabye kaakati tujja kukola kye batugambye tugenda kugera ku ofiisi kye batugambye ate tulabe kubanga kitwagala bawa kyakwekwasa kubanga olulala ssentebe bakyagamba nti tebagenze naggulu n'olwekyo fayiro nzigaddewo kati katugende naggulu gye yatugambye abantu baweeyo baddemu omulundi ogwokubiri baweeyo ebintu ebikwata ku nganda zaabwe. Embeera ggwe ali ku kiri ku kitongole ky'eddembe ly'obuntu wano e Uganda abawambibwako abantu babwe babuzibwawo balumbye ekitebe kino ogezaako okwongera okubalaga olw'obbakakasa nti abantu baabwe obujulizi bwe buli bawambibwa so si ebyo ebyayogeddwa wangadya mbu bano tebali era tebawambibwangako kati nno bazze okumulaga amazima amatuufu era bano batidde obubaka abantu baleese basalawo ne beekweka ne bannamateeka ensonga zino ne bazikwatamu era nga very soon kigenda kubatuulamu General Museveni ne munne abadde bapanzepanze ebiboozi okulimba eggwanga tewali bawambibwa obujulizi bwongedde okuvaayo obujulizi bwongedde okweraga nti bannayuganda bangi abawambibwa bannayuganda bangi ababuzibwawo gavumenti ya General Kaguta Museveni n'olwekyo byegenda yogera byegenda erimbalimba mbu tewali bannayuganda baali bawambiddwa tewali bannayuganda baali babuziddwawo ati kyongedde obbatuulamu ensi eyongedde okubaseka ensi eyongedde okubamanya amazima amatuufu ge bali ebikolobero bye bakola bannayuganda ebamala be batta bannayuganda ebasaanyaawo bannayuganda ebamalako eddembe lyabwe bannayuganda abawambiddwa emyaka emiyitirivu nga tamanyikiddwako mayitire nga ne famire zaabwe zaabeerabira nabo bakyamanyi bafaanana kuba bano baafa babasula eyo embwa ne zirya kitumanyi naye nga kibi nnyo ekyabannaffe abawambibwa watali musango olwokuba wagira Kyagulanyi Ssentamu but Bobi Wine ne balekawo Uganda ne balekawo bo kibagamba okwagala General Kaguta Museveni mbu baagala buli omu ayagale buli omu abeere ng'ayogerako so si kwagala ate muntu mulala ekyo nno kyekyabawambisa kyekyabattisa baba baafa lwakwagala Kyagulanyi lwakwagala nkyukakyuka naye nno ate nno famire nazo ziremeddeko zigamba abantu baabwe baagala nnyo enkyukakyuka baganya obulemeza Kyagulanyi
n'ekyo tebagenda kutiitira, tebagenda kutuukamu kuva ku mulamwa bakusanga baagala Kyagulanyi ekiba kibe. Byebyo nno ebiriwo tujja batongera okubibawa ebinaaba bigenda mu maaso. Mukama tunasaba nkuumire tutakuba tuddamu tugambe ebigambo. Bataayi mwerabe.